bote kono bamalemu ebitengo kapelepete seleluminati kano masanyalaze maneja kocha kano masanyalaze kano masanyalaze kano masanyalaze tojezemu tompita luminati yaba content chogamba zenze kanzeke yaka ze akasoko okuva mu kesi mu video yaba content era ensonga lwakyo zono kumbuza era nakitegedde nti bonabona bagenda kuba bambuza ku ebyo ekya case yaman ya case era ndowooza akayimba okawera tompita luminati ate waliwo omulambo oguva mu case era ava mu case aba muntu ategeera ID yatwagipanze nze ne management yange yaman okubanga tusobola kibatuusaako oba okuyitawo ewa ave tukola bye twagala ogamba abatubezezaawo okutuuka wano tulina ba kintu ffe tukolera abo abasiima nze atafudde ate ntya keesi olwedde ate nga ngenda kufa gye bagenda okunteekamu ebigambo byabwe ate we bampita Illuminati nenfa ebiriyo we bantegeka eba ya Mukama ate we singa ngenze kusomera wandibuuziza nnyo ebibuuzo okusomako nsoma ne buli manya buli kintu kirina time yakyo time kati ya interview naman bwekiri byonna mbyetaaga kuba tosobola kuba muyimbi tomanyi kuwandiika nga tomanyi luzungu kuba nze kati level gye natuukamu abantu bentambuliramu nnyo bantu bavunaanyizibwa sina bannayuganda bazungu yaman si kukiwanika nnyo amazima nawo ogalaba genda ku TikTok osaakinga wali wonna twaga okuŋŋamba nabwe yayogera Luganda luba luzungu sofa buli kimu kina ekiyambira naye nga talent is the best